Mu kubuulira kwe mu kusaba kw'olusooka omwaka gwa 2024, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu asabye bannayuganda abeenyigidde ennyo mu muze gw'okubba ettaka mu mwaka oguwedde bawe bannansi be bakaabiza ennyo akalembereza batebenkere mu bitundu byabwe beekulaakulanye. Ekineewuunyisa abamu ku babba ettaka baabatizibwa babatiize ddala abawedde emirimu oti n'abalala bassibwako emikono n'okusembera wano olaba abantu nga ddala basembera naye nga balinga abagenda mu ggulu. Kazimba era asabye abantu ba Katonda okuwalokooperera buli kintu ekireetebwa kibayamba obutawugukawuguka n'ebitasaana mu mbeera z'obulamu bwabwe. Naye waliwo omuntu myaka giyiseeko emabega eyo ng'ajaguza naye nga ye teyali wano bantu tebamukkiriza nga wano wonna weereere. Omukyala myaka mingi tebereza oli ajaguza myaka 4 oba naye nga wano nazze olowooza wafaanana watya wano n'ekifuba. Kaakati metroli ng'omulimu gwe gwakuzaayo ppeere lyekalakaasa n'alizaayo neribuuka n'alizaayo okabagannanga abantu nga tebeewa kitiibwa. Ssaabalabirizi agumiza bannayuganda obutatya kyamwanga g'abazungu okusala ku buyambi Uganda bw'erina okufuna olw'okuyisa etteeka erikangavvula basaasaanya omukwano ogw'ekivve n'ategeeza nti Uganda ggwanga lya Katonda era lisobola bulungi okweyimirizaawo. Tulabike nga tuyimirira ku magulu gaffe nga tetufaananyizibwa ng'emirembe gino ne bannaffe abazungu n'abafaana batya era katafayo bagamba omusajja oyo atuli bubi nange nze omukwabo sibaganya kulya bintu byabwe bagamba omusajja atuyingirira. Kakati bannange olaba n'enkoko emanyi omukwano. Twebaza Katonda nti olunaku luno tulabye ekisa kya Katonda ng'abantu abawadde obulamu obulungi ng'abantu abawadde amaanyi bajja okumusinza era nga bwe tutandisibwe nti mbakubiriza tuleme okudda emabega tunywerere wansi w'okwerawo kwa Katonda nga tutambula mu makubo ge nga Zabbuli eyo esooka bwegamba ti alina omukisa omuntu atambulira mu kuteesa kw'ababi naye amakubo ga Katonda nga mwatambulira amateeka ga Katonda gamusanyusa emisana n'ekiro. Bwe tunaatambula bwetyo tujja kuba bawanguzi 2024 ejja kuba nga tugimalako mu buwanguzi obw'amaanyi nga tubala bubazi ebibala n'ebibala ebyo nga bibeerawo. Omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa naye yeetabye mu kusaba kuno era ajjukizza abantu ba Kabaka obubaka bw'empologoma obw'omwaka guno bwe yaweerezza mwe yalagidde abantu be okukola ennyo beekulaakulanye okugeza eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga ezikwata ku Buganda era n'alabula Obuganda ku bantu ab'enkuba batabwagaliza. Tukyalina bingi bye tulina okukola bisobozese okusiguukulula enkwe obujja n'effutwa ebikolebwa abalina empinga ku Bwakabaka. Beene era yalagidde abazadde okufaayo ennyo ku nkuza y'abaana baabwe naddala okubakuutira okukozesa obulungi emitimbagano basobole okugiganyulwamu. Tukubiriza abazadde okuyamba abaana baffe naddala abali mu luwummula okukozesa obulungi emikutu gya social media kubanga givuddeko ebizibu bingi mu nsi olw'obutakugirwa naddala mu bavubuka. Omulamwa gw'omwaka guno ogw'obwa Ssaabalabirizi gugamba nti okwesiga ennyo Katonda okusinga eby'ensi. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, ageesigika.